Omulungi akumile ku Underworld Media Eugene kwaniza nakono nkobaze mujonda joto sakengala mukona subscribe nze tayanza nyo tayanza ke atana wana subscribe ngotera ko notification beranga ofuna video mbudde video bojimpera ka comment ne like tuba tutesa mko wansawo mukwano kakati na maulira galoga mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior onomanyi ye aha simanyi banange kubange nako zinate mukambwe muzibu alingo omusota ogwocheddwako akasana omanyi family ye bambi mukufira wali kitawe yavayo negamba genda emmengo yetondere Katikkiro wamu ne Buganda olw'ensonga nti taata we yabayisanga mu eggaali era yavumanga bubi nnyo Katikkiro wamu ne Buganda kakati we baasituse ne bagendayo Tamale Mirundi Junior ye n'alabika nga teyakyagadde yasose n'ayomba n'abeera nga anabivaako n'amala n'akaayukanira famire ye nti yeye musika bakikola bate ne bagendayo nga tamanyi ate n'amala n'agamba nti ate ye tasobola kwetondera Katikkiro tasobola ddala kubanga taata we yabetondera era kye yali ayagala kye yakola bwe yamaze olwalero n'agamba nti atabisazizaamu ebyo ba family be bagenda ne betonda ye ng'omu abisazizaamu era munyiivu nnyo omwana ono awandamulira eri Katikkiro osaana kubanga naawe obirabirako kugamba alinga agamba nti kitaawe we yakoma ye wagenda okutandikira wabula bangi bavuddeyo ne bogera ku nsonga eno nga bamu bagamba nti family yabadde ntuufu ng'abantu abagezi kye bakoze kirungi ate abalanga bagamba maama wa Tamale Mirundi Junior yandibadde akoma ku mwana we kuba tamanyi obwenkya bwe bunaabeera ate nga yetuvuddeyo tugendako ku mukolo gwa mwana muwala Kafta ogwabadde omanyi ono Kafta munne wa Nicole abamanya ku nsonga za Pretty Nicole bambi yakoze omukolo wabula bangi bavuddeyo ne bagwogerera abamu bagwise birthday nti gwabadde cheap nnyo ne Pretty Nicole naye kennyini n'avaayo n'akola ze live ez'amaanyi wali ng'alaga nti munne yakoze birthday ye tagulabanga mukolo naye abantu bavuddeyo ne bagamba nti si kirungi kubeera ng'oyisa mu mukolo gwa munne amaaso nga kuno banokoddeyo Generations ne Louis Light n'abalala abayogeredde obubi omwana ono naye nga ffe wano ku Underworld Media tumuyozayoza bambi tugamba nti Kongzi webale kuyogayoga genda ofumbe mukwano ebintu si byangu naye bw'olaba bakujje ku lujja kibeera kirungi era tukusabira bibeere nga bikubeerera birungi kankuteere video zino obeere ng'ozirabako mukwano nawe mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. As Tamale Mirundi Senior, I have nullified the apology. Teriberayo, njisazizamu, olugezigezi lubagwemu. Olugezigezi olwo, olubazunza, lubagwemu baanamwe. Teriberayo, tata teyakitugambako, tata teyakingambako, Tamale teyakingambako, my dad never wanted it. Teriberayo. Teriberayo. Njiganye njisazizamu eyo twetondere mayiga kuki tata nga ava ne mutana my father can even resurrect ne mutana jali yenyenya tali teribera yeyo teri no mali paza no kuwanda okudda kuntana ya kitangi teribera yo I have mpaze mirundi esatu mayiga siri kwetondera nala ndivote ndiuzizamu njiuzizamu apology njiuzizamu teriberayo njiuzizamu null and void tetwetondedde ku Mmengo teri yetonze lugezigezi njigobye ng'omusika njigobye kati mugende mu kooti mumpa wabiri Tamale Mirundi Senior mutabani wa Tamale Mirundi yagisazizaamu oluddako mujja kukola ebirimu amagezi teribeera yeeyo ngisazizaamu njiyuzizaamu apology Katikkiro apology njiyuzizza katukole birala nga azizeya ati njagala okulaba nja Samira kutandikirawo I'm in the mood of war ndi mu mudu ya lutalo tata yabagambako mugendeyo muddame lyekiriwa kuzunga buzunzi babire bazunga buzunzi lugezigezi
zunga buzenze olugezigezi no lujja tuka kwerukom teribeera ye apology tata teyatugamba ko twetondere mu njegobi kati mugene mu koti mu pawabiri Tamale mirundi senior mutabani wa Tamale mirundi yagisazizaamu oluddako mujja kukola ebirimu amagezi ne mugende Mengo nga temungambye mu family ya mirundi egenza okwetonda mwetondera ki over what you got there without me knowing you are doing things behind my back mwaba family mwabamu mutuzo olugezigezi lwammwe mugende munoonya abajjanja baddadi mubeebaze go and look for the people who gave you money to pay treatment instead of meandering loitering around in nonsense total nonsense right mugende wa speaker ne mumwebaza yatuwa sente meka Speaker Anita Among yatolo obukadde obusaba mu 10 okujjanja baddadi ngate mufunanga budde bumwebaza njakambu walamu and I don't know whether it will be good for anybody mwemula ikate muntegeera bulungi and that should be the last time nga muzunga nchaba nabasanga ne walu abogo olomuli walu abogo he had the reason lwaki yali awala n'abantu abo era yabyogeranga sanje bamu frustrating gomanya abantu okupangira ne bakugoba ku mulimu nga toyina kyo wali obakoze aba ne bakupangira ne bakugoba ku mulimu tata nga bamu obutwa emirundi 5 times when my father nga bamu obutwa kati nyende netonde you think I'm stupid Abaganda bagamba azaalo omulalu ya mumanya kyovola bensene nezigwa kiro Najja kutuuka okwagala omumwa gwa mutabaniwo oyagale guddemu gwogere nga tegukyasoboka abantu banyivu tolaba nti essaawa zino ayasama avuma buli omu ojja kutuuka okwagala okutambula mutabani waddemu ayogere nga takyasoboka ekimuvumya abantu mu motoka gwolowooza okuggwawo kyetaagisa ki kiyinza okutwala eddakiika olowooza okuddamu okuba nga takyasobola kutambula kitwala eddakiika oba okuba nga takyasobola kwogera kozi mwagamba mwamukuza talina mwamukuza ekyejo ate talina mpisa ojja kutuuka okwagala ozimuteekamu ng'obudde bugenze nkimanyi bw'anaalaba vidiyo yange ajja kunvuma nenyinza okuba nze siri omu ku abo bagenda nyinza okuba nze ndi omu ku baalikomako okuvuma avumye buli omu musirise mwenna ne famire ye abantu banyiivu naye bwe muba temwasobola mubuulirira kufuna magezi mujja kumusasulira ssente agafune nga tekikyasoboka mujja kusasula ssente mwagale okwetondera abantu nga tekikyasoboka mubirabanga ebyokusaaga essaawa zino ali arrogant ayogeranga bw'alabye bw'ayiwa endusu naye singa temumukomako guno omwaka muziise kitaawe guyinza okgenda okuggwako nga muziika ye njogedde nga mulanzi oba ogujja bwe muba temumukomyeko ekituufu mwabadde temunnatuuka kukola mukolo kuba ezo keeki z'ebitaano tezikyagenda ku buko nze kooti ne kanzu etatuuka muko mbanjiraba naye omuko atannafuna maanyi geegulira kooti na kanzu amaanyi agagula omukazi yagajjeewa you people mulekerawo okwagala engalo n'enduulu concentrate and work mutuuka okukola ekintu nga ddala kibaweesa ekitiibwa si bino ebyakatijjo ate nze nabagamba bantu mmwe buli lwoliraba emisege nga gye giwerekedde gye giri ku mukolo babufumbo bwalema bannatabi nuduzi babuli musajja andyako yandekawo manya ogwo omukolo temuli makulu I advise you youth take time kituufu omukolo gw'okwanjula simanyi mbaga na biki gwa buwangwa naye bw'osalawo ne weefumbiza omusajja
n'akwebakako nga tasoose kujja mu bakadde bo. Nkimanyi n'ebirala osobola obigumiikiriza paka nga mweyinze okweweesa ekitiibwa. Ne muleke kukola mikolo gye swaza abantu mmwe. Omuka ekkanzu ne kooti tebimutuuka. Omuka atasobola kwegulira kanzu na kooti yajjeewo ssente zigula omukazi. You people. Mulekeraawo okuswaza abantu n'ezo keeki z'ebitaano ze mugenda muzunza mu maka g'abantu. Nkimanyi mugenda kunyiiga n'ebintu mubikole mu kaseera nga mweyinziza. Kyoyagala okuŋŋamba nti mwenna bwe mwesonze n'egganga yonna eyatutte obukamera. Mwajjemu nusu 5 ne mugenda mu supermarket ne mugula ezo keeki module ezo. Ezo keeki nazo zitagenda ku buko. Omukobe kooti ne kanzu yabyewozeewa. I tell you. Tonneeyinza kugula mpale oyanjula ogula mukazi. Bavubuka mukole ebintu mbikole mu kaseera kaabyo. Togoberera ntoli z'abakazi simanyi nyanjula. Let's first work. Omukazi anaafumba ne bw'oba tomwanjudde. God will bless your marriage. Abalwana kapozi z'abantu mukyama ne mulwatu. Abalwanyisa obufumbo bw'abantu mukyama ne mulwatu ne mulowooza mbalimba. Okitegeera akafuta temumusabula mugenda mutamya omusajja. Mugenda mutamya obufumbo. Ate bw'anaavaayo mutandika okumuvuma nti obufumbo bwamulema. Omanyize ku media wano nvumirira nnyo abantu abeefuula abategeera nga temutegeera. Gwe ki generation wakuza mutwe nga mmale naye obukulu tebukuyamba. Siraba lwaki oyingirira omukolo gwa kafuta nga kafuta omusinga obukulu emirundi 10. Tokolangayo omukolo n'ogu n'abalala mwabadde bangi abaze muvumirira omukolo gwa kafuta. Bwe kubanga kwabadde ku kyala nga si kwanjula mwabadde mwagala kubeere kutya. Bw'aba yasazeewo bikola bw'atyo nga yakoze mu busobozi bwe lwaki mumulemerako? Ku byonna bye baleese oba bye bakoze ani yasonze kummwe abaasama? Gwe ki generation ku myaka gy'oliko ne ku busiru bw'olina omutwe gwe weetisse omukalu. Tosobola kuŋŋamba nti omusajja asobola okukwana n'aggamba mikwano gyo gye giriwa n'omugaa nti gye gino n'akwagala lwa mikwano. Oli musiru emirundi 10. Oli musiru. Sirabangayo omusajja amala kugamba kuŋŋaanya emikwano gy'olina nkwanjule. Kafuta mwenna abamuleekaanira nti teyanyumye simanyi yabadde yeekaka. Just muyina bubeezi nnugu. Ekyokubiri temuyina kiddako. Temuyina kiddako. Kuba ku myaka gye muliko buli omu ngenze ku peegi yavuma kafuta nti omukolo tegwanyumye. Sirabayo omuntu alinayo mukolo. Omwana mumulemeddeko oyo omwana si wa myaka gyammwe. Alina bbiisanya na bano bannikoola abatategeera kubanga gye myaka gye naye mu myaka gye yakoze kyasobola ate mumulemeddeko mmwe nga baani aba opinion zammwe mu bufumbo bw'abantu. Lwaki temumanya myaka gyammwe? Teyanyumye mwabadde mwagala aleeta effuso za bintu. Mwe bakitammwe baali babibawaddeko babeebakako. Ono Nikolo bamwebakako ne bamubira ku musajja atali wuwe n'atakomoko n'atulaga ebitundu by'ekyama. Kafuta byonna abikoledde mu kukyala sina mu kwanjula. Lwaki temusanyukira bakazi bannammwe nga balina level gye batuuseeko? Kino ki generation nkirabye nga kigaalaagama mu gabeere gonna gakiyimbulukuka. Wali weesiba ku kimenke n'akugaana oli wano otuleekaanira ku media wa opinion. Oyinza otya okuddira Latifa ali mu nsi ensuubize n'omugeraageranya n'ono? Ebbanga lye bategekedde obufumbo bw'abali si bwe bumu n'obwono. Ono omwana nnugu yeeboogeza kuba kye yakoze mwenna mwabadde temukisuubira. Mumwesonyiwe emyaka gye gyabadde gisobola ekyo. Gwe generation embaga yeeriwa. Eyieriwa.
anye mutebe anyimye amusajja abadde bwati mwe abasajja bammwe be mwagala mubasse ku peegi zammwe muleke abantu baagala abasajja baabwe muleke balowoozeza mbu they are not worth it kwagala abo basajja lwaki mumalako abantu emirembe ku lw'okuba mwagula obusimu mudda kuno ne mutwasamira ne mwasama ne mugayuka wansi ne waggulu kye mugamba kafuta gwe muweerako opinion zammwe myaka gyammwe era omusajja teyanyimye era mukagalo yagwekase kye mugamba yabadde alina kukaaba ku mukolo gwe yabadde alina kukaaba olw'okubanga omusajja yali ayagala mukwano gwe kati kakaabe era yabadde alina bakakasa buli muntu akola ekizze mu bwongo bwe kyayagala ku lunaku lwe luba lumu omwana mumuleke wallahi ndabye muli gakazi gakulu muve ku kafuta